babayire ddala abagoberera ku Olulasange Online TV amukutu guno ogubawereza ebyensonga. Nsinzide wano mu kikakka oba ekikakanya okubannyonnyola egimu ku mizizo by'Abaganda. Mu Buganda tulina emizizo mingi nnyo naye olwaleero ngenda kwogerako egimu ku jjo ate ekitundu ekirala nakyo mujja kuba mukirindirira. Wano mu buwangwa bwa Buganda kizira omuntu okutambula nga afuuwa oluwa naddala ng'oli mu bintu bino, ng'oli mu nnyanja, ng'oli mu bisiko. Kiwanuzibwa nti bw'okikola oba oyita emisota, n'olwekyo tofuuwa luwa. Bw'obeera ku nnyanja oba oyita mpewombi, njagala okukatereezaako. Naye ate bw'obeera kati nga mu nsiko oba oyita emisota, olwo nno obuzibu bujja kukujjira. Ogwo omuzizo baaguteekawo nga bagenderera abantu babeere nga beegendereza mu bulamu buno, kubanga bayinza okweretera ebizibu. Ekirala, kizira omukazi ow'olubuto okunywa emberenge, era bw'aginywa emberenge kiwanuzibwa nti azaala omwana nga wandali. Endali muzimanyi bulungi ndowooza, empujjo z'endali entonotono, amaaso agalimu endali ennyingi tugayita agamujeera. Kati kizira omukyala ow'olubuto okunywa emberenge, kuba bw'aginywa kiwanuzibwa nti azaala omwana nga wa ndali. Naye amagezi ameekusifu mu kyo, kuba emizizo gino egimu girimu amagezi ameekusifu. Amagezi ameekusifu agali mu kino galiwa? Amagezi ameekusifu agali mu kino gali nti simanyi emisota gizi gali nti omukyala emberenge eyinza okumukuba mu lubuto naye muyisa bubi oluusi n'olubuto ne luvaamu. Kati emberenge gwe atagitegedde oyinza okugamba ngamba ya kasooli. Oluganda lugagga, sitegeeza mberenge zino kasooli akaze. Oluganda lugagga. Waliwo emberenge amakulu amalala. Emberenge kitegeeza omubisi omuka ennyo nga gwakamuka, nga tetunana kugattamu tuzzi. Omubisi ogwo gwakamuka nga tegugatiddwamu tuzzi, nga guvudde mu mabiddo bamenvu, tuguyita emberenge. Ate nno badde okimanyi nti nno emberenge era kitegeeza omuntu omugumu atatya. Oyo omwana oyo nno ajja kuba mberenge. Ng'omanya ti ajja kuba mugumu, tagendeka. Omuntu gwe bayita emberenge aba mugumu ddala, aba muzibu, tagendeka. Kakati kizira omukazi ow'olubuto okubuuka ensanafu, naaba ng'atambula bw'ati mu kakubo nga kano bwe mukalaba, kafunda nnyo kano akakubo okukayitamu n'asanga omugendo ly'ekkubo ly'ensanafu, kati n'azibuuka, kizira. Kiki ekiwanuuzibwa mu kino? Kiwanuuzibwa nti ayinza okuzaala omwana ng'alina amannyo agasasamadde nga bw'olaba ag'ensanafu gali gati. Kati ekyo bwekityo. Naye ate amakulu ameekusifu nti ensanafu ziyinza okumuyingira ne yeesansa bagukakana ng'agudde ku kiti, afunye obuzibu. Mukyalo obuto agudde ku kiti oba nkonga emufumise. Kakati ge magezi ameekusifu. Ekirala ekizira kwe kusenguka n'omusekuzo n'ekinu. Bw'ogenda naye bajjajjaffe kye baagenderera mu kino, omuntu gy'agenze asobole okufuna emikwano oba okukwana emikwano emijja ku kyalo gy'agenze, beera omuntu w'abantu, ayanguyirwe okujja mu bantu ng'abeeyazikako ebintu ng'ebyo. Gundi njazika nsaba kukunjazika ku kinu, n'asekula ebinyeebwa, n'asekula kyayagala kyonna embeera eyo ndowooza mugiraba. Kati gwe kusenguka n'omusekuzo n'ekinu, ebyo tebasenguka nabyo wano mu Buganda. Jjukira bagamba musajja gy'agenda gy'asanga musajja munne. Kakati ekyo nakyo kitegeerekeka. N'omuzizo omulala gwe njagala okubategeezaako, kizira okwera obudde obw'ekiro. Toyera kiro, ogwo muzizo. Bw'oyera ekiro munnange oyinza okwereramu. Ekirala kizira masiga. Bw'atula ku masiga nga ekibonerezo tawanvuwa, ayimpa wala, abeera bakubye fukundu kipido oba mumpi atunda kwa kyeya mpiki pinga nkulukuku. Kati mumpi kwega embeera eyo ey'okuba nti nno omuntu bamuteekako ekyo, kizira okutula ku masiga. Naye ate amagezi era ameekusifu agakirimu ti ayinza okutula ku masiga nga bakaggyako emmere, omwana omuto yaba tabyawula ne gamwokya. Masiga gookya galiko omuliro, gamwokya obutuuliro. Kati omwana nadda ate mu kutuwowoolera. Kakati ogwo muzizo nagwo weeguli. Kizira okusala enjala ekiro. Abaana mubagambe, abaana mubategeeze, kizira okusala enjala ekiro. Bw'osala enjala ekiro kiwanuuzibwa, sinakuwanuuzibwa,
omwana oba omuntu ayinza okwesala kuba abatalaba bulungi. Emizizo gyo mingi nnyo naye leero kankomeko wano nja kudda n'emizizo ekitundu ekyokubiri. Ndabye nga buno bwe budde obutuufu okubawaako egimu ku mizizo gy'Abaganda mu buwangwa bwa Buganda. Mwebale okugoberera abapya guno, mulaikinge, mu commentinge, mu subscribinge era mu sharinge nga olulimi lw'emikutu gino bwe luli. Sigadde nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya Muvule Nantegwira kye atalina mazita lya Saavu omwana w'Abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Sseŋŋendo na Bulamu nserega ebiri gonna gange kakati awo enkomyeko kubanga ate bakutenda okukomaga weewaawo n'agenda n'ekibangambye ng'emmeeme etodde wadde nga naayima n'enderuka nga afunye ow'eddanzi naye akajabanguka akanaggweramu eyo kakkanyizibwa na kisinsi temwerabira ate omwepikoopiko gutwala empongo mu ddo lwe. Kakati nze kansirike nga eddanzi we lisirikira mu ndoliro yaalyo becce bwe muwulira akasiriikiriro oba akalwanya minya nga mumanya nti Munnabusiro agenze taliiwo nkyopose nga linnawakoonyi mweraba.